Gambye mbo ina milioni mekaza Jayden. Ina milioni 5. Hey! Mama, oh mwana. Waliyo mwami yazikuwadde. Ambye mu Yasin. Nenda. Tata skola. Rakwa madesi zaagala kukamera. Nenda mukwano uliriza buli kimu kya kamera. Sendezi mwami Yasin yazikuwadde. Mama Yasin yofu. Mama katufukanire. Ham Enterprises. Oh mama. Yazikuwadde madengenze. Webike Jayden. Ngeze funa meza za ruseke nyamunya. Omwana oyo namulabinga mulwadde. Otyo? Hajji Yasin nju. Leta nteke mukalega mama. Leta kutokwada kusendeza omwana. Leka nteke mukalega. Tokwada kusendeza omwana, zikasendeza omwana. So kola bukozi mbere lya sente. Kasege akatu ako. Jayden wona ngwe tugende mu mikono. Mukolo ki? Wongambye mujjemu. Jayden musajja wattu agenda asenvula n'essuubi ligenda limuddamu ery'okubeera nga obuyambi oba ssente miliyoni 15 zigenda funika. Kyensuubira sofa ku ssente zaakasonderwawo miliyoni 5 gayinza okubeera nga gawera. Yes, miliyoni 5 gayinza okubeera nga gawera nga sofa babuzaayo nga miliyoni 10. Yes, okusinzira 5 basondayo 10 wali ku live zali oba mu 12 waliwo n'omulala basondayo mu 6 ne batopinga up obanga balinayo n'endala kwegamba okusinza ku sente sofa ezakajja ziyinza okubeera nga ziwera miliyoni 5 oba sente nga zikunukiriza okuwera miliyoni 5 nga kati wabula miliyoni nga tujjukire beetaaga miliyoni 14 mu ziizo oba 15 katulwafuli tugamba miliyoni 15 naye Hajji Yasin webale nnyo nnyini ddala okubeera n'omutima omulungi nga ogwo. Yes, wali ku SMX Media ffe tugenda sigala tukuleeta updates go kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.